katufundikira omwaka 2022 tusazeewo tukuleetere ezimu ku mboozi ezasinga okukwatayo omwaka guno ezibadde ez'amaanyi ezijjuza ezimu ne zibooga buboozi. Katutandike ne konsati ekyasinze okumenya rikodi eno tugiyite konsati of the year eya mwana muwala Winnie Nwagi Fire Baby eyali Cricket Oval e Lugogo. Eya Mathias Walukaga yali wali ku Freedom City wabula tetwerabira nti mu biseera Walukaga mwakolera konsati eno yali akyali mu maziga ga taata we anti yali yakamuva ku maaso. Kenzo ngono ye muyimbi asoose okukola festival ekkollo mu kisaawe wabula teweerabira Baby Estelefina yali nsaale nnyo mu kivvulu kino anti yalaga amaanyi ekivvulu kyajjula ne kibooga. Ne Juliana Kanyomozi eno show baje tubatuyita show ya Talk of the Year anti ebigambo byali biyitirivu. Juliana bwe yavaayo n'ategeka ku lunaku lwe lumu ne baana balenzi bano bonna baliyonga ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'omunaana wabula B2C bali ku Freedom City ate Juliana yali eri mbabede anti yali ku Serena. David Lutalo ono mwana mulenzi yakuba Africana abantu abamu ne batandika olowooza nti oba Africana ntono butono naye tugambe gano maanyi ga CBS na BBS anti be bali abasaale mu kivvulu kino. Nichague nipe kiti nipa penzi lako sitakusaliti usiwe na kusiti nishike mkono tandeze tukati. Mwana muwala Zawi yatulagako nti abakyala basobola yakuba Lugogo Grounds n'ebooga. Shibaka Lungi ono yakola show 2 mu kifo kimu, emu yaliyo nga 9 endala yaliyo nga 10 wali ku Serena Hotel eyo 11 yali ku Freedom City. Kigambibwa mbu yasala oba kye kyagigana okukola nga ate yali yalayiza. I take it to the next level. If you're ready, baby, give me time table. Let me protect you. And no one will tease you. I'm the rebel. I know you're joking for me. Now Pasta Bugembe ono yali wali ku Africana wabula ono yayogererwa ebigambo bingi okuva mu basumba banne n'abalokole nti oyita otya omusamize n'okwata ne ssente ze mu kivvulu kya Katonda naye abasumba mmwe Gravity omutujju ono naye yabooza Cricket Oval e Lugogo. Chris
Evans ono mu nnyondo yagattamu tiyaggaasi anti yafuna tiyaggaasi ng'agenze mu Owino okutunda tiketi ze ezaali ez'ekivulu ekyali ku Freedom City wabula yakikuba. Tetuyinza kwerabira abakabi ba mwaka naye Eddie Kenzo oba eggwanga liri kusonyiwa wavaayo n'oggulawo omuze gw'okaabakaaba ate ne ku mulundi guno era ku lisiti tobuzeeko naye oba ofaaki mbu Kenzo baali bamutiisatiisa omutta wabula tuba tuli awo nga ne luba akaabizzaako erimu abamu ne bagamba nti lya kirogo ng'agamba mbu Kenzo amuwaayiriza ku by'okumutta. Nze mutiisatiisa okumutta agamba kyakabadde kamukuma nze nagalese eyataddewo show mu mpaka nze yagikoze nze gundi mwami Musuuza simuyinako buzibu naye nze kyeninako obuzibu gwe mukolo gwange. Kati ate Gravity waabwe ani yali amuvumira famire ye nze naawe oba yali ayagala kubikka mawulire ga kuwagira kikuba abakazi anti yawagira Wizo olw'okuvayo n'akuba mukyala we Sandra Teta oneera yalina olutalo lwe yali aguddewo mu bayimbi abanene abasatu Bobby Wine, Bebe Cool ne Chameleone mbu bave mu industry abula abaana bamwanukula nga bano abasatu bali kye. Oli naakulwanyisa nga talina nsonga. Nze ndabirira famire yange okuva ku mmange paka ku kitange nze okubagamba mbu tuba abalala omukisa basizizza musango. Nzirogera ku makya ne neewaana naye nga ndi wakabi nnyo si musanga naye anampana nga seewaanye. Okitegeera ensonga yange abatopu firi ekyo ekintu kiveewo mu industry tuveeko akantu ako simango ne topu firi ono ye namba emu ono ye namba bbiri nga bennyini tawulo bagisuulawo. Kamuveeko kuba nange nze alina emmotoka nzekka mu kika kyaffe Gravity oba waliko ki? Sasha Brighton ono tugambe nti bya endingla in super tears anti tujjukira akatambi akatambula nga nnyonnyola omusajja engeri gye yamujja ne mu kuyimba naye Sasha tewatulimba mwawo. Obulamu bwakyuka nga yakyuka buli kimu nekimbeerera kibi ennyumba bammanja rent buli kimu ekyange kyafa nayisazeewo nerekere. Tuba tuli awo nga mukaabi munne kuli Evans avuddeyo amunyiza omutima era yayita mu nnyimba ne bakola oluyimba katusuubire teyali sitanti. Evans munange ngenda okugamba yakyama tobiralasa kuba nkwesize kuli Evans ekyamazima omusajja omukulu okaabira otya drop ya muyimbi munno. Najja mu ndongo nga manyi nti tuli wamu okitegeera bw'osanga muyimbi munno naye omuntu tuli mu bizinesi nga weegayirira n'omuntu akuwa edropu. Ate ye Nina Rose mbu yeegulira emmotoka ate n'akaaba olw'essanyu. You get to know even about this called me short. We said Derek Kangamba together quarter, but I didn't know that you people would be there for me. Thank you so much. Wabula Grace Kani mu kukaaba yayogera tata w'omwana omutuufu anti twali tuludde ebbanga nga tumwebuuza naye bw'avaayo n'agamba nti omwana musoga golowooza ani? Kamubeeko tanvuma. Ku mwana mumwagasa ki mwagala mulya mwagala afe mumuziikule mumulya wama abalungi sibalinako buzibu naye ngamba gye mizwina. Yes, yafaanana daddy we. I'm proud of him. Stupid of you. Yafaanana daddy we. Muve ku mwana wange yafaanana daddy we yafaanana be waba she princess of Busoga. She princess of Busoga. Whatever the dad may be going to mention in there. Yamufaanana mwesonyiwa omwana wange. Catherine kusaasira ate ye oba ennyumba yagisasula anti tetukyagiwuliza. Bigera tulwanyisibwa abantu ab'enjawulo because I know President is what is an order. Yeah, it is a direct order.
Ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omwenda eggwanga lyakeerera mu kiyongobero olw'amawulire okusaasaana ag'abayimbi okugwa ku aksidenti okwali alimpa Lady Grace Kabuye Saidi okugwa ku kabenje ku luguudo lw'Essemuto wabula Lady Grace ne Kabuye Saidi baafiirawo omukama abawa ekiwummulo eky'emirembe. Gamba abantu nti Lady Grace afudde netumusitula nembapanga mmoroka namenye omutto gw'emmoroka eno era ejjudde omusaayi munda. Lady Grace zibadde ziwera ndowooza 11 n'asikawo ne baleeta omwana omulala oyo bamuyita Kabuye Saidi abadde awuza gye bamuyana nyamba asagala kufa nyamba mpa amazzi n'alaajana mpaka bamututte wali olumutadde ku byuma n'asirika. Wabula ye alimpa wetwogerera bino ng'atambulira mu kagaali anti amagulu gaagana okutereera tawonanga. Tujjukira bulungi nti yamenyeka amagulu. Katutwale akakisa kano okwebaza Hassan Ndugga olw'omutima gwe yalaga yadde nga famire ya Alimpa yamubbisa ssente maafiina ze yali abawadde. Alimpa nyinza obutamunenya kuba kalifoomu oyo mubi baamulongoosa kalifoomu awunza alwawo okuggwa ku bantu okitegeera mu tutabula byannyonnyola ono n'agaana okuzimuwa ssente ezo. Sente ezo ne kakati ssaawa zino zafuuka obuzibu nti buli lwe bagenda ku social media kwe batandikira ku ssente ezo. Akati omuntu adda ne yeesiba ku 2 miliyoni z'essente mba ndaba ng'omunafu. Era wano nga wetwalabira omugaso gwa Wuma. Bulijjo Wuma eyina omugaso anti yakola kyamaanyi mu kuziika muyimbi munnaabwe Lady Grace. Tuba tuli awo Uganda Musician Association Wuma ng'atetegeka kulonda King Saha teyeesimbye ku Cinderella Sun King herself ate omukunji atasera nga naye yeesimbye ku Fiina olwo ne bayisiŋŋanya ng'ebigambo. Safi Gombya ekibiina takisudde ate nga yaliko omukulembeze era y'omu ku baali bali mu kalulu. Tuba tuli awo ng'omulodi w'e Kampala Elias Lukwago naye ayingidde mu nsonga z'abayimbi mbu ye Looya wa Saha era okukakana akalulu nga kayiise. President yaliwo King Saha. First and foremost, the system, we are told the system collapsed in the morning. Safi Gombya ne Fiina Masannyalaze beetwala mu mbuga z'amateeka. Ministry of Gender ne Mau nabo babiyingiddemu. Olubitandise oyitingana mbuwuma efuuse ya gavumenti. Mr. Jeff and Madam Safi Gombya bye bagamba nti nabba. So we will go in court. Bwe banansinga, I'll pay them. Naye bwe mbasinga amateeka gajja kukola ki? Kanze sifunye buzibu ne Fiina at all personally bwe tubanga turunning ebintu bya Uma. Nenze nga njogera ne ba artists nga mbagamba oba ng'olina obuzibu ne Fiina ng'olowooza kyononera Uma jangu mu office mu butonde jangu twogerere mu office otubulire nti officially kyaffectinga bwe kiti. Naye Saha ye yeetisse amawulire g'omwaka. Tuba tulyawo nga babaawo amulagirira ebbombo. Brian Mulondo yatugambye mbu omusajja awunya. Naye era ye Saha yavuddeyo nga bw'omumanyi n'atugamba nti ye Mulondo tamumanyi tamuwulirangako oba akola biki. The weed smells a lot, you guys. To be professional. No one is telling you to stop smoking weed. But when you're going for a corporate gig, and you're going for a wedding, ate mufira kubagole no birango muyimbira wowe Faiza wowe, but it's smelling. You stink. Actually, these musicians, they stink. Mubabulira amazima omwana omuntu yenna awunya obubi mukamwa ne mukazi wo tasobola kwebaka naawe. Sabe ulinde simumanyi siwa byogera kwe besimanyi. Brani Mulondo tomanyi Saha. Nenga abayimbi ne baati si basinga okuwunya mu nsi muno. Tojaga nti abayimbi bawunya nnyo okusinga abatemi b'empuuta. Ate era nga Saha y'omu abadde mu lutalo ne Bebe omu n'akubira munne Embuzi Zaakayo oba ani Zaakayo. Mutabani w'omukulu n'agamba mbu Saha Matayo naye posita ezatambula zo mwaziraba ekyamazima ani afaana. Ebiraga otandika okuvuma abantu otandika okweyisa bubi nnyo, so nensalawo oyo nsooke mu erinnya eppya era mu butongole ye n'amutongozza erinnya eppya
mpulirize kompulira ba sisitegeera bulungi bino yaffe bya muyimbi na muyimbi tebiri mu taata gundi ffe tuli mu nsalo zaffe za kiyimbi ate gwe gambi taata gundi ate Lwasa 2022 amumaliddeko mu bakyala bwe banoba bwe bakomawo bamuleke tumale okujjanjaba mwannyinaffe tulyoke tuwase alinda awone tulyoke tuwase mukiwulidde bataata katusuubire nti ono gwe wasayiniza okubeera maneja we toomutege kibatu anti bagamba olimpisa eteesigamwa bw'obaawo ensonga endala ne managing bisingakaawo musalwa sedinira mpitirivu era nja mu managinga kubanga ebizibu bya wano mbimanyi tuba tukyali mu bya Jeff Kiwa okwawukana ne Shiba ng'ate Jeff Kiwa tasayiniza omwana w'emyaka 17 ng'amba Rahuma Pinki kale yadde yafumbirwako naye tubireke ne biyitingana nti omukulu yakwatamu tuba tulyawo nga n'emyezi segiweze 6 ate n'amugoba mbwamukutte n'omusajja kenkufunye nzeka nesunge ne bwe buli bakale ng'onkoye ongambanga tetugenda kwerabira mukolo gwa Man of God ne Woman of God wadde nga batugamba mbu yali video shoot kyokka ate omutimbi yavaayo n'atukakasa enti kwali kukyala yadde kwali kwa kukutu omuntu bwawasa omuntu kintu kitibwa kya Mukama kiba kivve omuntu aba tasse muntu tabbi simanyi nti waliwo ekkomera erisiba omuntu akoze birthday okitegeera so I give thanks for life. Wizo yafuuka kagoggo mu mwaka guno tuba tulyawo nga Sandra Teta avaayo azimbye maaso Mama Geto n'atukakasanga bwe yali akubiddwa omwami we Wizo kyokka Wizo n'avaayo n'amugamba gwe weesonyiwa amaka gange bwe kibassa ekyo ngenda kusiba. Sandra abadde talina simu last year we yaddukire wange ngera bamukubye yajja talina simu n'angamba esimu teri talina simu nina abakyala bemunoonyereza ku masimu era nabakubira this time around ne bangamba ali wa nnyazaala we sina namba ya nnyazaala byebyo bye tulwanirira okulaba nga omukyala abadde ali mu mbeera eyo addamu okweteekateeka n'okwesitula. Ate ne Sandra gwe bali bawolereza mwatu n'avaayo n'amutegeeza nti Mama Geto oli mukwano gwange naye ebyamaka gange bibeere byamaka gange tebikwatako. I don't know how you start posting that, but other than that, I would really kindly ask them to step out of my family business and let me handle it as me, Sandra Teta, because this is my family you're talking about. Si papa ne mukyala we mugamba omwaka tebaguyingiridde luzira mbu yabba ssente nabba emmotoka ne iPhone naye si papa kubugagga bwe tumanyi bw'olina obba otya obuntu obutonotono wee butyo iPhone kale wandibbye ssente naye emmotoka ne iPhone tosobola kutambula paka nga omusajja oba abakilansi baffe bombi babakomitinze olwo kooti nayo neesaba oba neeragira omuweereza wa gavumenti nti mu bwangu ddala alabe nga amaliriza at least nga 19 we tukomerawo mu kooti eno bajja ba nga bamaliriza investigations. Nabeeranga ne sipapa tangambangako nti tugende tubbe simulabangako nti oba ava kubba wano like simulabangako ng'omuntu omubbi mu bulamu bwange. Webale nnyo okwagala BBS Telefaina wamu n'okugiwagira n'okwagala Kawunya 36 tubagaliza omwaka omulungi 2023 gwabeerera ogw'essanyu n'emirembe.